Genda ku lunaku lw'abakyala njagala okuwa ka background akatonotono. Mu mulembe gwa Idi Amin Dada ye yasooka okwatula n'agamba nti omukyala yakuuma ewaka, n'ayonja ewaka, n'afumba emmere, lwaki tetufuna bamaneja abakyala? Era n'agamba nti tugenda kiwa ekyokugezesa tusobole okulaba nga tuwa amaanyi abakyala. Mu bufunze empowerment yatandikira mabega. Omulembe guno ogwa President Yoweri Museveni gukyongeddemu amaanyi. Mu butuufu ogenda okutunuulira amasiga asatu agatwala eggwanga. Tutandikira ku executive, vice president mukyala, prime minister mukyala, first lady ye minister wa education. Bw'otunuulira baminisita abakyala be tulina mu butuufu okulabira ddala nga abakyala batusoosowaza. And indeed obuweereza bwaffe bwa njawulo. Bwe tugenda kusiga ebyokubiri erya parliament, sipiika mukyala, abakyala tulinamu bangi mu parliament nga baavuganya baami. Okugeza ng'okulonda kuno kuwedde, Bukoto East y'omu ku bakyala bensooka okuyozaayoza. Lw'ovuganya abaami n'oba nga gwo olidde empanga, kiba kyanjawulo nnyo nnyo nnyo. Njagala okuyozaayoza n'abalala baavuganya mu bifo ebyowansi nga meeya Gwendi naye okuba nti naye yavuganya abaami. Abo be bantu abatuwa amaanyi ng'abakyala ne tumanya nti yes we can ng'omuzungu bw'atugamba. Kaakati tujja kusiga eryokusatu erya parliament erya judiciary. Principal judge ekitongole ekiramuzi, principal judge mukyala. Bwe tujja eno wansi tulina aba senior judges ng'owaffe wano e Masaka. Sijja genda yennyini nyini ye senior resident judge. Era tulina be bajaji n'ogenda okugoberera ebyafaayo bya Masaka mu judiciary, ogenda okulaba nti mulembe omunakintu gwa njawulo nnyo. Waliwo embeera ey'enjawulo mu Masaka. Obuferefere bwavaawo, mu butuufu ekintu kiri bulungi. Tugende mu kitongole ekirala mu layini emu, DPP omukulu mukyala Obodo je. Francis Obodo. Exactly. Kakati tulina n'ebitongole ebituyambyeko okutambuza amazima n'obwenkanya mu ggwanga. Tulina ekitugatta bakiyita Justice and Law Order Sector, JEROS. Ebeeramu police, prisons, court n'ebitongole ebirala. Ojagenda okusanga nti kati regional CID wano mukyala. Prisons tulina aba OC babiri, omwami n'omukyala. So buli kitongole omukyala asoosowaziddwa kubanga tubeera b'amazima na bwenkanya, tuba tusobola okukola ekintu ne kituukirira nga bwe kirina okukola. Bwe nzirayo ku ttabi erya judiciary ekitongole ekiramuzi, mu kootu wano tulina ebitongole ebituyambyeko okulaba nga bireeta obwenkanya naddala mu bakyala. Tulina ekitongole ekya OCOA. Simanyi Franco oba okimanyiiko? Kimanyi kiri kayiri kiteeyo mu njendo. Bulungi nnyo. Ekitongole ekyo kye kitongole
lulwanye nnyo okulwanira eddembe ly'omwana omuwala. Teriko mu makula nti emisango egibadizibwako gitwalibwa mu makooti abasobola okufuna obwenkanya, naye n'omwana abakoleddwako ekisobo kyonna naddala defilement babawa shelter, babawa we basula era ne babatwala mu masomero. Tulina ekitongole ekya UN Women ate nakyo kyasituse nnyo okulwanirira omwana omuwala n'omukyala yenna. Abaami batuyiikiriza nnyo. Ogenda okusanga ng'ekyamazima abakyala babadde tebafuna bwenkanya, naye UN Women evuddeyo okukwasizaako ekitongole ekiramuzi okulabika nga omukyala yenna waali afuna obwenkanya. Kale no nga tugenda okujaguza olunaku lw'abakyala, njagala okwagaliza buli mukyala yenna waali ng'ali mu buyinza nti twagala otubeerera omumuli, muleme tuswaza, tusobole okuba nga n'enkya abakyala abalala beeyongera olw'okubeera mmwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ziyambulya wala batali yeri kile musubawo zinanze ngwina kwa mu watu batulaba. Mbebaza mwenna abatuliriza abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, tubwebale kuwuliriza program ekyoto ky'abataka muomi nsonga. Nindira mukyala Florence wa Maria agambye ajja simanyi agereyemuko. Abangi bonoonese olw'omule emirembe gye bafunye n'eddembe, naye bw'ogenda okugatagata embeera evuddeko ekyo nti mukyala Maria akyogeddeko owa Maria nti abamu enkuzibwa y'abakyala yasangwa mbi, tevuddeeyo nti olw'okuba afunye eddembe nti oba olw'okuba ali mu bukulembeze. Ekirala, abaami balemeramu old curriculum. Balema okukkiriza nti omulembe guno abakyala n'abaami twenkana. Bwe mba nsomye nga nina diguri nawe ng'olina diguri, ffenna tuba tukola ki? Twenkana. Diguri zizitowa kyenkana. Nti omukyala tafuna bufumi malala, naye buli lw'ofuna empowerment, okugeza tubadde tulina ebitongole ebitukwatirako nga bwenze nkulaga, tulina UN Women, tulina Private Sector Foundation ekulibwa Dr. Aisha Kasolo. Akoze kinene nnyo mu program gye bayita GROW. Buli wewakwatirako abakyala, omukyala naaba nga asobola okuyimirira takyagulute. Edda twawulira nga kadi gomesi bagifuna mulundi gumu omwaka. Kakati omulembe gwa leero omukyala yeegulira olugoye olukyasinze ebbeeyi, lulumunyumira. Asobola okutwala omwana mu ssomero ly'ayagala, asobola okuzimba n'abeera nga alina pulojekiti ezize ng'omuntu. So sigamba nti malala, wabula abaami abamu balemeddwa okukkiriza nti omusajja kyasobola okukola omwami omukyala akikola even better. Asobola okikubisaamu emirundi okusinga ku ky'omwami. So abantu abasinga tulinawo seeko omwatero tugamba fe abakyala, nagamba abaami mukkirize nti abakyala bano be basinga amagezi, lwakuba ebiseera ebisinga basirika. Omukyala waviirayo okwogera ddala aba alina ensonga lwaki ayogedde, oba aba yakituulira dda nekituuka okuba nga kivaayo. Olwaleero tuli mu lwokaano lwa Kalulu KLC1 nga bwe batandise nakyo. Omukyala yenna bw'aba avuddeyo, tewali mukyala asobola okumanya nti talina nsa, talina kinajja mu Kalulu KLC1.
kubanga ako ke kalulu akakwatira ddala ku muntu wa wansi nti omuntu wa RC1 baba bakumanyi endya n'ensula enneeyisaayo amakaago n'abaana bo kyekibeera ku kyalo. So omukyala yena ng'avuddeyo oyo ddala abaana ye yeekakasa ng'awuli ali confident gasobola okuyimirirawo ku bukulembeze obwo. Era nsaba abantu naddala abakyala baffe majority mukyala bw'aba avuddeyo muleme mukuba enkokola mumanya nti ajja kuba asobola okutegeera ensonga zaffe ng'abakyala. Ekirala sijja gaana kwogera ku kalulu ka parliament. Lwali tuli mu kalulu ka parliament akasipiika abavuganya wantumye dda mundi wa DP yammawo ndi wa DP naye akalulu omukyala yina bw'aba yeesimbyewo ekyamazima singa mba nina obusobozi obumuwagira yonna gy'ali ng'essanyu lye tulina nga Zaina olwaleero ye meeya ew'ekyanamukaaga kiba kimpa amaanyi okulaba nti kati tulina ne sipiika ddala wa palamenti yazeeyo ng'omukyala. Nafa Masaka City tulina meeya omukyala era nkakasa ebiseera ebisinga amanyi okuteekateekayo olunaku lw'abakyala. Nkakasa ali mu kuwuliriza era meeya nga meeya Zainabu bwakasabye ab'ekyanamukaaga naffe tusaba akaffe wano mu city tulyoke tujje tweyagale owaba wa kibiina kyo oba wa kibiina kyo kuba ffenna gw'otukulembera tusobole okweyagalira mu lunaku lwaffe. Tuyaze nnyo omukyala Mariam tusiime atuwuliriza obudde obulaba bwatulidde dda. Sigenda kuwanvuwa bebaza mwenna abawuliriza n'abakubya amasimu tubasaba kimu abaami tumukkirize nnyo kalikulamu naye ebintu tebijja kukyuka ebyobutonde. Njagala okutumira mama wange niramba mwagaliza olunaku olulungi ntumire Imam Hassan Mayinja nkakasa awuliriza era yoyo ye mulwanirizi w'abakyala. Nja kwebaza n'ebitongole ebyenjawulo ebirwanirira abakyala n'abaana abawala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam.